Mu lutalo lw'okulaba nga bakyusa obuwayiro mu mateeka g'okulonda mu ggwanga wano bannabyabufuzi abali ku ludda lwa gavumenti we batuuse. Battle lines are drawn. Tugamba nti okufa n'obutanyagwa luno si lwakugezaako bugeza. Luno lutalo lwakufa na kuwona kulwana kuwangula. Era ab'emitima eminafu tubagamba nti bannange mwesibe bbiri. Omuzungu bayita faint hearted. Mwesibe bbiri. Bw'oba owulira nti gwe akaseera ke tugendamu sitwagala ate atugamba nti bannange nze ate nkyanoonya school fees, abaana baddayo mu masomero, mwetegekere abaana okuddayo mu masomero akaseera kano. Kino kijjidde mu kiseera nga gavumenti eganya okulaga omumalirivu mu kukyusa mu mateeka g'okulonda era ng'asazze okukyusa kimu kyokka erinnya ly'akakiiko akalondesa mu ggwanga okuva ku Uganda Electoral Commission ne lidda ku Independent Electoral Commission. Kagenda kukyusa katya mwami Badru Kigundu n'enkola ye n'enteekateeka zonna z'akola ng'azinira ku ntoli za muntu omu President Museveni. Mu mateeka amalala apudduvuganya gavumenti baagala bikyusibwe mulimu okuteekawo okulonda okwerufu ssaako gavumenti okuvaayo eyanjula lwaki poliisi n'amagye babeeranga mu kulonda, okukwata obulungi ssente z'omuwi w'omusolo, okuggya abakiise b'amagye ssaako n'ababakozi mu kikolo ggwanga olukulu ssaako n'okwanjawo ekitongole ekiramuzi ekyetongodde nga tekirina kyekubiira. Akaseera kano kakuteeka kazito buli member wa parliament gyali omugambe omulimu namba emu gwe twagala mateeka ga byakulonda amalungi. Omulimu namba emu gwe twagala akakiiko ka Badru Kigundu nga kaziddwa ebbali nga tutaddewo akakiiko akeetengeredde. Omulimu namba emu gwe twagala President Museveni ateekebweko ekkomo ku jjoogo ly'atadde ku ggwanga lino. Ogwo gwe mulimu namba emu. Wano abudduvuganya gavumenti basinzidde okubiriza abantu bonna mu ggwanga okubeegattako basobole okulaba nga bino byonna biyita mu kulonda kwa bonna tekunnaba kubeerawo. Obuzito obwo tubumanyi naye naffe tumaliridde okusitula train eya Uganda eno evudde ku Luuma okugizzaayo gyeteekeddwa okutambulira. Obwo obuvunaanyizibwa si bwaffeffeka abali wano nti bwa Dr. Besigye Lukwago basaalirwa n'abalala. Buno obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda yenna. Genda osome ennyingo ey'okusatu mu ssemateeka egamba nti kozesa ky'olina situkiramu mu maanyi go gonna Katonda ge yakuwa. Ng'esigadde emyezi mitono nnyo okulonda kwa bonna kubeerewo, ekyebuuzibwa kiri nti abudduvuganya gavumenti banaagenda mu maaso okweta mu kulonda kwa bonna oba nedda singa gavumenti egaana okukyusa mu buwaayiro buno. Twagala kwetaba mu kulonda era tweteekateeka kwetaba mu kulonda. Era enteekateeka zonna ez'okwetaba mu kulonda zirina okugenda mu maaso. Naye okulonda kwe twogerako si kulonda kwa Badru Kigundu okufu. Y'ensonga lwaki tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti okulonda okwo si kwe kuno okw'obubbi. Wano yabasinzidde okutegeeza nga mu bbanga eritali lya wala bagenda okuvaayo n'enteekateeka erambula biki bagenda okukola okulaba nga bateeka gavumenti ku nninga okukyusa mu mateeka gano ag'okulonda. Shamim Batalwa, WSTV.